Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abawuliriza n'abali batawulira radio Ntawulira TV mbalamusiza. Erinnya nze Kamuga Ismail era nga nze omubika w'omubaka atwala ebbenebedo lya Sharija. Ate ng'era nze kikunzi oba nze kitunzi wa Tawamiruka wa Buganda bw'omu Bwarabu asookedde ddala agenda okubeera ku Sheraton Greek e Dubai. Olunaku olwaleero tuli mu Alaini era mu nteekateeka ezimu ezikuba nga tukunga Abannayuganda bonna oba abantu ba Buganda okuba nga beenyigiriza mu nteekateeka ez'okwegattira awamu. Tawamiruka ono tugenda kuba nga twaniriza Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga ng'alina ettu yatuteeketekedde okuva e Buganda okuva ewa Ssaabasajja. Mujjukire nti Ssaabasajja yasiima n'atongoza essaza lya Buwarabu mu 2017 era nga kitongole ku bitongole ebya Buganda. Nga omulamwa omukulu gwali gwakubeera nti abantu ba Buganda abali ebweru wa Uganda basobola okuba nga balina we beegattira mu nsonga embeera eza bulijjo ne mu mbeera ez'okwekulaakulanya kwegamba n'okubeera nga balina bye basobola okukola nga tukolera wamu nga abantu abava mu nda emu oba abava mu nsi emu. Tawamiruka wa Buganda atandika nga Katikkiro atuuka wano nga 12 omwezi guno gwennyini gutirimu ogwa Septemba. Tujja mwaniriza ku kisaawe tumutwale gy'agenda okubeera nga awummulira. Olunaku nga 13 tujja kubaawo ne emipiira egitongoza officially emipiira gy'amasaza ga Buganda mu Buwarabu. Yes, tubadde tugizannya naye officially gigenda kuba gitongozebwa Katikkiro ow'ebweru ng'akigidde Ssaabasajja. Olunaku olwennyini tugenda kuba ne boat cruise Dubai Marina era nga abantu abanaaba bavuddeyo okubeera nga basasula akasente zijja kubaddira mu 150 babeere nga bafuna ekijjulo ku lyato ne Katikkiro. Olunaku olwo tujagenda tuwummule enkeera nga 14 lwe lunaku olw'ekinyusi bwe tugenda kubeera ku Sheraton Greek e Deira. Tugenda kubeera nga olunaku lulamba tuteeseganya tuwuliriza Katikkiro byatuleetedde okuva e Buganda, tuwaŋŋana amagezi okuva mu Emirates ez'enjawulo wano mu Buwarabu n'abagenyi ba Buwarabu abatukyalidde. Tujja kuwulira obubaka okuva ewabatukulembera okuva ku Embassy. Tujja kuba n'ekijjulo paka obudde we bunaaziba nga ne entertainment abanaaba basobola otuzinamu amazina amaganda ennyimba eza Buganda bijja kuba bingi nnyo. So tunambala nga 14 ennaku eziddako Oweekitiibwa Katikkiro alina enteekateeka oba okukyalira abantu ab'enjawulo ezo zijja kuba private visits naye nga kyesiga okubasaba nga 13 ne nga 14 Abannayuganda mwenna abawangalira mu Buwarabu mujje tubeere ffenna. Ekikulu kya byonna kye mbasibirira mu kuteekateeka zituliko okubeera nti nno tutunuulira nnyo obwegassi. Tutunuulira nnyo obwegassi. Njabawa example nga 2 oba 3 abamanyi PEWOSA e Uganda nti kati kitongole ky'amaanyi nnyo naye nga kyatandika n'abantu boyitanga abawansi abakuŋŋanya singi 1,200 ne batereka kati PEWOSA bye bimu ku bitongole ebirina ssente nnyingi ennyo mu Centenary Bank. Ebitongole bingi bisijja kumenya naye nga byava mu bwegassi. Na wano abantu ba Buganda ng'era gwe mulama gwa Katikkiro era nga ne Ssaabasajja omulembe guno gukwasa abavubuka tulina okuba nga tukyusa enkulaakulana eya Buganda eya Uganda ey'ensi yonna alina okutwaliza wamu. Tutandikirawa kubanga twekunga buli ekitugatta buli ekigatta Omunnayuganda kyegatteko. Ekyawula Omunnayuganda kyewale. We can agree to disagree. Nyongero basaba tubeereyo ffenna nga 13 naye nga 14 nga twaniriza Oweekitiibwa Katikkiro nga tuwuliriza message ez'okwekulaakulanya ez'ekugettera wamu biki bye tusobola okukolera Buganda naye biki bye tusobola okutukolera ng'abantu abava mu Buganda oba mu Uganda okutwaliza wamu. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Nyongero bakubiriza Abannayuganda tubeere bampisa wali mu UAE, tubeere nga tugondera amateeka, tubeere nga tuyambagana ng'Abannayuganda, tugole emikutu oba groups ez'okwekulaakulanya. Though there are some challenges abantu ze bafunye mu bintu bino ebya okubeera nti nno babbibwa naye tekitugaana kuba nga tugenda mu maaso weegendereza ani gwe weegattirako. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Nsigadde ndi Kamuga Ismail
nga nze omumyuka w'omubaka atwala ebbendebere lya Sharija ate ng'era nze kitunzi wa Amerika wa Buganda asookedde ddala wano mu Buwarabu. Mwebale nnyo, mwebaliye ddala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwekume ku Tawera TV, Tawera Radio ebbanga lyonna kubanga eweereza Omunnayuganda ebbanga lyonna wano mu UAE. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Owuliriza Tawera Radio ne Tawera TV ensibuko y'amazima.